Nimbira Yesu aranenda. Nimbira Yesu aranenda. Nimbira Yesu Nimbira Yesu aranenda. Nimbira Yesu aranenda. Nimbira Yesu Mukama wange twerulimba wange museno embi ejjudde Mukama wange. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bannange mujje baleke emirimu, kansuubire muli bulungi. Njagala kwebaza Mukama atukomezaawo ate nate okusisinkana ffenna wano nga tukyali balamu. Abanyigirizibwa nga bulijjo twongera okubasabira Mukama abe nga abasisinkana abasumulule. Tetusobola kukoowa kugenda mu maaso ga Katonda waffe okumutegeeza embeera ze tuyitamu. Challenges nyingi naye Mukama ajja zituyisaamu era nga bulijjo bwazituyisaamu. Nga bw'osharinga vidiyo eno olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2021. Nga bw'osharinga vidiyo eno njagala okusaasira abantu b'e Kamwokya ekyabatuuseeko. Tetusobola kukituulamu ne tutuuka ku kye muwulira, but omuntu nga wali ofunyeeko ebizibu eby'enjawulo osobola okugezaako okukiyingiramu newankubadde tosobola kutuuka ku bulamu kubbo ku bulumi bwe bawulira kuba gwe olina woosula olina ewuwo. Gwe wuwo si we waayidde, naye ekiseera kye balimu kizibu nnyo era kibi nnyo. Tubasabira naye ebibi byonna tujja biyitamu, tetulina kyakukola kubanga era bajja kuleeta ebiripooti, simanyi gwabadde muliro, simanyi evvuuvuumira lyabadde liyitawo ne litomera waya y'amasannyalaze ne sparking omuliro. Agaboozi gajja kubeera gangi, simanyi wabaddewo yabadde asiika capati. Agaboozi gajja kujja naye ng'ekituufu kisigalawo. Bingi nnyo ebyogeddwa ne batubuulira agaboozi gaabwe ng'ekituufu ensi yonna ekimanyi. So abantu b'e Kamwokya tubasabira mu kiseera bwe kiti mmwe mwetaaga nnyo Katonda kubanga ekisooka ne taata taliiwo. Taata wammwe yennyini wali e Kamwokya taliiwo, naye tuli wamu nammwe mu bulumi bwe muyitamu. Katubasabire Mukama abayiseewo. Ab'e Lusanja yabayisaawo, nammwe Mukama ajja bayisaawo. Olunaku lujja kukya lumu akaabya bannayuganda amaziga mujja mulabako ng'owe South Africa. Agaboozi gajja kujja naye awo tewaliiwo kuwannaanya. Gavumenti yebonyaabonya Kamwokya naye ajja bakongokako. Ekyo kye nsobola okugamba nti
kijja kuggwa. Kwata wowandiika owandiike ekitabo kya Luka essula Luke chapter 15 from verse 11 up to Luke chapter 15 from verse 11 up to 25. Naye osobola okumalayo eri n'okugenda ku 32. Naye nze ngenda kukoma ku 25. Leero tugenda kwogera ku kwezuula, Bible and politics. Okweddamu, okwezuula. Kitugenda okusomako leero mu Bible and politics. Okusinziira ku biri ewaka, kati ekikuta kati kyekyabayimbi. Abayimbi bagenze wasali musale ne bayimba ne babawa kye babawadde ne babasuulira kye babasuulidde, betubadde twegomba betulowooza nti mwebali ate be bataliimu, betulowooza okuba obulungi ate be bali obubi, balemeddeyo mu kifo ky'okugira. Kati twagala tubasalira amagezi wamu, okubavuma tekimala. Twagala tubabuulireko ebigambo bye banaawulira bategeere nti si bokka abali mu mbeera eyo. Si be bokka abali mu eyo embeera, kubanga omuntu abeera eno n'awulira nga ayagala kubeera kamiliyoni. Omuntu abeera eno n'awulira nga ayagala kufuuka abamu ku abo. Naye kati bwe baba nga ate be bali mu siteeti eyo bwetyo, kati tulina basalira magezi, kino ekintu bakivaamu batya. Si mu bubi, katubabuulire mu Bayibuli, kubanga ne bwe tunaabavuma naye tusaana tubabuulire Mukama baana abayambe abayambe, bwana abayamba bonna abayambe beddemu. Olwaleero njagala nnyo tuleeta tusoma okusinziira ku mbeera ebeera eriwo awaka. Mukwano Stephen nsanyusa okulaba mukwano. Oyo Stephen bannange mumugoberera, mugenda ne mumulaba Stephen musajja. Stephen webale nnyo omulimu omulungi gw'okola. Bannaye ffenna tetusobola ggwa ddalu tuggwawo. Wasigala olaba ne mu Sodoma era mwawonamu abantu abamu. Katonda yanegotiatinga paka naye era mulimu abaawonamu. Era omulembe gwonna tegwafa, Lutti ne famire bo bavaamu. Kati abalala bonna ne banayogera ebifaanana bitya. Bannayuganda ffenna tetusobola ggwa ddalu tuggwewo. Buli ono olugenda ng'akuliyetinga space ng'omulala ajja. Kati muganda wange Stephen wuuno wano, buli lwayogera ayogera magezi meereere. So bambi mugende mu following, buli lwayogera ayogera magezi. Abantu abalumwa ku lw'eggwanga lyabwe tukyaliyo, bakyaliyo bangi. Ne bwe tunaasigala babiri oba basatu tujja kuyimirira. Masaba gyali, Faustine Masaba gyali, ticha Lumbuye oyo ye amwekoonako yagwa. Abantu bakyaliyo bangi, ba Patricia Sewungu, ba Ekyoto management bakyaliyo. Abantu bangi nnyo sisobola bamenya bamalayo kojja omugezi. So bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwagira n'okutugobereranga n'okutambuza message. Mukama abawo omukisa. Naye Steve, Mukama akuwa omukisa mukwano. Yimirira ku magulu gonywere wamma. Oyo soja twazikuba ffenna waludiwo tu. Oyo mutegeera bulungi. So bw'olaba muri commendi nze, trust me, I know him. Twanywelako ku kikopo kimu. I know him. Bambi mumugoberere. Kakati bingi nnyo ebiri waka mbabuulira. Tuli mu biseera eby'enkyukakyuka. Change yo yajja e Uganda. Ebintu biri e Uganda obiyitirivu, biri upside down. Abantu buli omu abitaputa bubwe. Naye leero mbadde nina omuntu gwe ndisikasinga naye. Omanyi mbeebaza nnyo okujja ne mwogerako nange mu kabokisi. Mmwe kambabuulire, Uganda ekintu ekitawanya Uganda oba ekintu ekitawanya bannayuganda abamu change. Bayagala okutuulira change naye nga change ezze. Kati bwe baagaana change, bo ne balowooza mbuno baganye change okutuukawo. Museveni n'agituulira n'akakundike, change yo nejja. Kubanga change si mmwe mugireeta. Change bwe bayakujjejja,
gwoba oyagala oba toyagala. Oyinza okubeera waliwo abasajja bamanyi okulabirira obulungi abakyala nga bali mbuto. Namuweereza ssente. Asaba busabi kibajjo kya nnanansi namuweereza emitwalo 10. Waliyo abasajja abaagala abaana okuwulira nti mukyala waayina olubuto ayagala kulya ku nnanansi namuweereza emitwalo 10. Kati waliyo n'abakyala omukyala atuuka n'agamba naye ono olubuto terusaana kuzaala kati ono omusajja agira mpeereza ssente. Nedda myezi 9 bwe giggwako omwana kufuluma. Gwoba oyagala lusigaleyo basigale nga bakuwa ssente teekayo bigoye yo omwana ajja kufuluma. Gwe kola kirala ekinaafaanana ng'ayina olubuto naye omwana bw'aba akoye munda aba akoyeemu. Bwe kuba kufuluma ajja kufuluma. Oba oyagala oba toyagala. Kati e Uganda change yajja ne bagezaako okugituulira ne bagezaako gigaana yo change nejja. Era ffe abaakyuka nayo abaakyuka ne change Uganda etunyumira. Abataakyuka na change kati be babonaabona. Bebo boosanga eggulu, bebo boolaba nga badde eno badde eri ensi ebasobedde. Change bwe gyebereze abantu bangi abalwanyisizza change ne bakutula. Katolu bwama change yajja n'emujja n'alaba bw'ati nga change ezze n'ayagala okukaluba. Change n'emukyusa n'ajja n'agamba nze n'ebyo ebintu byammwe ebyo mbu NUP mponye n'okuwona. Nina omuzungu from Kazakhstan, simanyi Kazakhstan. Mugenda ne mwewaanawaana n'obwato bwammwe buno bwe busaabala. Omuzungu investor yampadde amaato era nina n'ekizinga kyange kuliko ennyanja simanyi biki. Ngenda kubeera eyo ku mazzi, ngenda kukola ekizinga tubeere ku mazzi, tufumbira ku mazzi, tulya ku mazzi, tusula ku mazzi. Kati nze tebyantiisa kubanga nze nabagambye ggulo nafumbirako ku mazzi n'ensulako ku mazzi n'engenda emmanju ku mazzi muleke Victoria. Nze manyi bwe bagenda emmanju ng'oli ku nnyanja naku 2 ng'oli mu nnyanja olya kati kitegeeza olina okugendako emmanju. Nze manyi bwe bagendayo. Kati nze mube yali asaaliza siriimu kubanga nze ebyo byonna mbimanyi nasulako ku nnyanja. Kati Katolu Bwama n'ayogera bingi nnyo n'avuma buli kiramu n'agamba nze nazzeemu okulaba Katolu Bwama ng'agamba bw'ati. Kati ntunda Walagi bamuyita Zoliga Walagi bamuyita Zoliga. Bamubuuziza okola mulimu ki? Kiki kati ekiriwo kyokola? Asaza akakuubo bw'ati. Simanyi yakatuumya erinnya ki. Nendowooza nti agenda kuddamu atukakase nti n'amaato gatuuse. Amaato kati tagoogerako. Naye luli yavuma buli kiramu n'agamba mwaba Nuupu buli omu nja muwaayo n'eryato limulimu avugevugemu. Buno bwa mukama wammwe ago si maato. Nazzeemu okumulaba Katolu Bwama ng'agamba bw'ati linda lockdown eggwe. Nze ambasada wa Zoliga Walagi. Kati ate ne bannayuganda nammwe mugenda kunywa Zoliga Walagi. Era mbalinze mbalabe bwe munaanywa Zoliga. Mbalinze. Mbuno bamuyita Zoliga Walagi. Ye ambasada mbwagenda tambula Uganda yonna ng'atunda Walagi Zoliga. Gwe kasita onooyimirira mu kkubo lya change era Kyagulanyi mwetika wa bwereere ali mu mirembe gye. Change egenda kukukutula. Change ife abakkiriza ne tukyuka ne change mu mirembe. Tuli mu mirembe gyaffe. Awe Uganda waliwo abantu abali mu mirembe gyabwe. Kati abakyakakanyadde be bamenyeka n'ekintu ate change bw'eba ekumenya togiraba gw'okanya kulaba ng'omenyeka. Olaba enkanyanya zijja olwana n'ekintu tokitegeera oyina kugonda okiyingiremu mu mirembe. Kati kasita ogaana kikukutula. Jjo nalabyeko nti mutabani wa Museveni Kayine Mizimu mbu yagenza okulaba enkambi y'ezzombo simanyi zombo simanyi wa gundi enkambi gye bakubye simanyi mbu ne batematema abasirikale biki. Mutabani wa Museveni komanda wa Land Forces yagenza okulaba abaana be bakomandinga ne basooka ne babajjako emmundu n'abazisigazza ne babajjako amasasi
kibundu bundu kirawo temuli musase si kulwanga bamukuba essasi ekyo mu magye tekirina we kiri bwe babagamba nti komanda ajja nze nalabako omuntu batugamba nga twalinga mu bintu ebyo ne batugamba nti Nobbo Mayumba ajja Nobbo afande Nobbo ng'okugamba nti Nobbo Mayumba ajja muwulira essanyu nga Nobbo ajja kati ng'ani ayinza okuba Nobbo Mayumba essasi era kyovulaba mu magye teri muntu yaluma magye nga Nobbo Mayumba afande Nobbo bwe batugamba nti Nobbo ajja nga tuli mu kye bayita amafunzo mu kusoma okwo ebyo ebya mucaka nga Nobbo agenda kuyitayo bw'ati kabakeejago olina okumakinga sure nti wakiri omukwatako mu ngalo bakulabako mu face kasitaba nga komanda wa mwajja naye mbu komanda waabwe yabadde agenda ne babalagira tuwaba omuntu asigaze essasi mu mmundu ekyo kitegeeza ki nga komanda ajja kitegeeza weesiba ku baana era lujja kukya bajja ddi kukuba mu mutwe ekyo ekintu kyampadde ekyokuyiga kati komanda bw'oba okomandinga b'oteesiga ng'ate nabo tebakukkiririzaamu kati era olunaku lumu lijja kusigalayo mu kyemba sirika mwe musirike kyenji yajja dde e Uganda kyenji yajja dde e Uganda mujja gabajjako wabeerewo eyabadde mutoyi nga ye yagenze nayo mutoyi mwe mulowooze nti zonna bazijjemu amasasi mubagambe fungua safe bakokinga parapapa nga temuli na limu nga waliyo yagenze nayo mutoyi yajje nayo nga gonna 30 mwegali ojja tuwulirira olunaku lumu kyenji eri Uganda kyenji Yesu yagambye bw'ati eggulo mu kitabo kya Yokaana essuula 4 olunyiriro lwa 25 video yatandise mmwe temugamba nti amakungula ga myezi ena nti muyimusa amaaso gammwe mulabe amakungula gatuuka dda awo we tuli eri abalinzi ag'emyezi ena Yesu agamba mutunule mulabe n'ennimiro zitukula bannaye neewuunyiza Yesu mbu n'ennimiro zitukula edda twabeeranga ne kasooli nga tusimba kasooli nga tosobola kuyisaamu maaso kutunula eri kati bwe mumala okunula kasooli yenna tata n'abagamba bw'ati mugende muteme ebisoolisooli ebyo mubireete mubike olusuku kati olumala obitemaatema oyimirira wano n'olengera eri ennimiro zitukula kitegeeza amakungula gawedde Yesu yennyini yakyogera kuva mu kamwa nti n'ennimiro zitukula kati kyenji yatuuka dda abakyagiremedde abalowooza mbu bagikutte be balina obuzibu kubanga kyenji ebakyusa kati ffe abayingira nayo mu mirembe abajaniriza abaginyumirwa ki Uganda kitunyumira kyovulaba bano abayimbi bannabyabufuzi bali abakadde bali abakyali mu bikadde biri ebyedda biri ebya 2016 okudda eri abo be bakyali n'obuzibu ne Uganda babateeka era omusajja making sure nti abateeka mu lockdown awatali nsonga ekyo kyo kituufu tewali nsonga bwe kibanga social distance yeeyina okukola mu Kampala abasirikale abo abagwiranagwirana bati nga kirindi nga bagoba abantu awaliwo social media distance eyo social media anti social kitegeeza media si distance eyo social distance bonga covid tabakwata ebyo byonna bagoba abantu mu Kampala okugumagumyako okutambula-tambuzako ekintu kigende mu maaso naye ekintu nze Museveni namuwa amagezi nga yakalayira ne mugamba Uganda giteke mu lockdown ya myaka 5 yagaana aleeta kaana mu 2 aba ali awo nga ziweddeko namugamba ayogera agambe Uganda tulina covid mulala lockdown myaka 5 ensi ekimanye Museveni asooka nnyo kutuzi bw'anaaba anaasobola otunywa kyenji yajja dda era kyekiri Uganda kyenji yevulunga buli kintu bakutte essente ne baziwa ba MP bukadde 200 ate batugamba mbu ffe tusonde batugeme nabagamba wano nabagamba nti omanyi mugamba nti ffe
twogera ebintu bye tutamanyi. Natandise mangu kuba ebyokwogera nina bingi. Nabagamba ne mbagamba mulaba ekintu Hamu ne Nabbanja kye bakoze. Basika Elio kampani ennene ne bannayuganda abagaggagagga okuwaayo ssente. Ne muwakana ne mugamba kana akasajja kalabika kajja katamidde. Ne mbagamba bannange sinywa mwenge, sinywangako ku mwenge ne muwakana. Mwakirabye. Basetinga Hamu najja ne yeefula era ne bateekaho n'abawuzi b'omunyama bayisima. Kale mwe muli bagagga ki? Hamu yekka ye mugagga e Kampala. Hamu yalumirirwa bannayuganda. Yaleese ssente. MTN muliwa. Airtel muliwa. Ani Azuwa muliwa. Lwenzoli Water muli luddawa. Kirumira mbono Kirumira ye chairman wa bagagga. Kirumira aliwa. Abantu ne basirika company ne zisirika. Eza Hamu yali aze kusika bannayuganda Elio. Nga bwe kyali ku lockdown yali yasooka anti omanyi abantu baagala nnyo ebyo ebyokuba eriyo abawaayo nga baagala kuwaayo Uganda evuunuka ekizibu. Waliyo abawaayo kumulaba bamusomeko ne gundi yaleese ne gundi yaleese ne gundi yaleese. Ku luno baagaana. Nabagamba Hamu teyawaddeyo kulw'okuba awaayo kusika bantu Elio bajje bangi batandika okuwaayo kati okuwaayo kubeere kwa competition. Hamu yawaddeyo 5 nze mpaddeyo 6 nze mpaddeyo 7 nze mpaddeyo 9 nze mpaddeyo ebyo. Abantu ne bagaana. Bwe baaganye tageti yaabwe ne balaba nti nno yafa. Nabbanja yavuddeyo n'ayogera bannange mutuyambeko. Kati kiki kye mwabadde mulina okusooka? Kuwa babaka ntambula oba kugema bannayuganda? Waliwo ennamba gye batusetingiranga mu English P7 primary ku Piero iyajjanga. Ndowooza ne mu Esfejja ku UNEB. Bakwata sentence ziba 10 ne bazitabula. Namba emu ne bagiteeka ku namba 7 ne bajja bati ne bagamba za ranging ozitereza okuva ku namba emu era abasomesa bagibba nnyo bagiragirira nnyo abaana yagamba bwati namba 7 giwandiikeko gundi namba avaawo genda ku kirala. Era naffe mu P7 bagitulagirira eyo bagitulagirira. Teacher yajja n'agamba mwenze ngenda mangu namba 7 yemu namba 6 ye 7 namba ye 2 eno ye 10 namba emu ye 7 ye 8 ye n'atema. Era bw'oba tobiwulidde oba owedde. Kati ye namba bano abantu baagigwa bannayuganda abakulira Uganda baagigwa. Okugema bannayuganda n'okugula emmotoka z'aba MP mu sentence eyo ku namba eyo eriwe yabadde ino okubeera namba 1. Ekyo baakigudde. Omusajja akuddira ekigambo ayogera n'agamba nti nazuukuse ku makya eyo nebeera namba 10. Wano n'ateekawo n'engenda ku luzzi olwo yo nga ye namba n'agenda ng'abikola bwati. Kati gw'olina gisoma n'omanya olunaku balutandika batya nti kati namba 10 y'ey'okuzuukuka eyo ye namba 1. Namba 7 kusaba ye namba 2. Wano kusenya. Okitegedde n'oli ya ranging eyo gundi bano abasajja baagigwa. Kwegamba mwewe emmotoka ate ffe tusonde eddagala kati katufe tugwewo. Ate kirungi COVID ng'oggyeko bino mmwe bye mutta bannayuganda. COVID ndwadde y'abagagga. COVID ndwadde y'abagagga. Eri omwavu ayinza okusasula obukadde 10. Oyo aba mwavu. COVID ndwadde y'abagagga. Kale katufe tugwewo tetujja zisonda. Tetugenda zisonda. Mumugule emmotoka ffe tubagulire eddagala. Awo musaaga. Wamme ekiri Uganda change. Tebamanyi ne kiddako jjo nabadde ku mawulire ne bagamba bwe bati mbuno Uganda egenda kukola basi. Mbera basi ezimu simanyi zigenda kukolebwa wa endala simanyi hoima. Netwa ne ngamba naye Mukama. Bana abasajja bo bali kugamba bo balowooza nti Museveni bwe yafa
eggwanga teririiko buli omu kyayagala kyayogera buli omu kyayagala kyakola juzi batugamba bagenda kukola radio e Uganda radio zaabula wabula kati bagenda kukola bus era minisita nayogera no okitegedde radio zaabula bus bagenda kwegamba olw'okuba Museveni yafa bo balowooza nti eggwanga liri awo bwe lityo kwegamba teririiko nnyiniryo teririiko alifuga teririiko kugamba bye baagala okutubuulira bye bajja okutubuulira payoniya zagenda bwe zityo ate awo nno Museveni yaliwo ate ng'akyayogera omuntu n'awulira payoniya zayita awo Museveni yamala okufa kaakati mbuno tugenda kukola basi mwagala tugamba Museveni ye yali ekizibu ye yalemesa payoniya bw'amala okufa basi zijja kukola ffe weetuli katulabe ebyo byonna baleta bipuroguramu bitujja ku mulamwa ogw'okubanja omulambo gwa jjajja ffe twagala mulambo gwa jjajja radio zaabula Museveni waali ye yennyini ye yazipromisinga radio ziri luddawa mbuka kati tukyuse obwongo tuserebulatinge Uganda egenda kukola basi nange naawe wamma gwategeera mu bibalekere bajja kudda batubuulire kiki ekyatuuse ku basi wano Bebe Cool ne Andrew Mwenda balonkinga emmotoka ekoleddwa e Uganda ne bagamba eno ketambudde bweti tetwokyaddamu kusuubula mmotoka zijja bweru emmotoka za kugula mu Uganda ng'emmotoka nnungi emmotoka ezo zaalagawa ezikolebwa e Uganda simanyi mbuno y'amasannyalaze ate yo tenywa petroli oyiwamu mazzi era bannayuganda bagenda kugira kubanga amazzi ye petroli nengamba bannange Uganda ng'etuuse ku mutendera Bebe Cool yabula olwaleero ne bw'omunoonya tolina w'omujja ye yagamba nti ye yennyini yagenda okugolola Bobi Wine ettumba oba kiki kyenji bwe yajja ku ye kwe yayita gwe kasita ogaana ofuuka slippers za kyenji omanyi slippers zino ezegali omuka gwe kasita owaganyala kuggwe kyenji kweyita bweti ekuleko oli ku ttaka kasita ogezaako okukakanyala kati ebiri e Uganda ebyo byomulaba batudingisa badde eno batuleetera kino batuleetera kiri mmwe mu bibalekere bagezaako okulwanyisa kyenji yo nejja kati buli eyayimirira mu kkubo lya kyenji alina okufukamira lwaki teretugenda mu kyawandiikibwa ky'olwaleero olw'obudde ebirala nja kukomawo mbiddemu waliwo ebintu ebitutuukako mu byobufuzi ne mu mbeera zonna nga tosaana bw'oba oli wakuva mu mbeera kati kino nkijja kubayimbi bano kakati buli omu abavuma nze njagala babuulirira naawe mu kintu kyera kyonna teekawo okusinziira ku bwengendo binnyonnyola ebintu ebisinga ng'oli wakuyambibwa okuva ku kintu ky'olimu oba kibi oba ky'obadde okola oba kifaanana kiti ekibadde kikunyiga ebiseera ebisinga ekintu ekyangu eky'okukuyamba si bye bintu abantu abalala bye bakubuulira ne bakugamba munnange kyekintu kibi mwana gwe obuusebuuse nnyo n'abalenzi munnange gundi yafa siriimu munnange wano enkyo ojja kulaba munnange empeke tezimirika munnange weddeko kubanga obadde okyali mulamu ebyo byonna bajja bikubuulira naye tebijja kukola bw'obanga gwe totudde ne weddamu gwe wamma gwali wano ku vidiyo eno n'oyo agenda ogiraba tokkirizanga olunaku okuyitawo ne luziba n'oyingira olunaku olulala nga tolowoozezza ku lunaku lwo luno bw'oluyiseemu buli lw'obanga ng'omalawo olunaku luno ekiro ng'ogenda kwebaka nga tonnaba kusumagira tulo kukutwala tuulako ku buliri bwo oba galamirako ku buliri bwo oweeyinga olunaku olwo nga bwe lubadde kati otandike okulutemaatema olabe ku minzaani yo wa wagwiridde ludda ki olusinze obuzito okoze bibi ebisinze oba okoze birungi bw'oba okoze birungi tambulira awo
ebibiwe byasinze tandika okweddamu tandika okwerowoozako gwe nyumya naawe nyumya n'obulamu bwo ekyo ekintu ky'olimu kinyumyeko wekka bw'omala okukinyumyako bw'omala okukikebera newe kubanga gwe weemanyi tewa kikulimba teri akumanyi nga gwe kubanga waliwo ekintu kye wakola gwe mukazi gwe oba gwe musajja gwe nga bbawo takimanyi nga ne mukazi wo takimanyi gwe mukazi olina ekintu kye wakola nga bbawo takimanyi omwagala nnyo era okumanya omwagala osobola okweyambula n'osigala bute osobola n'okumuwa essimu yo n'agikebera okuva ku A paka ku Z naye oyina ekintu ky'otamugambanga naye alina ekintu kyatakugambanga maama wo omubuulira buli kintu buli akakutuukako konna odduka wa maama wo oyina ky'otamugambanga naye nga gw'okimanyi kati teri muntu akumanyi kusinga ggwe kati tuula weenyumyeko wekka mu kyawandiikibwa kino kye mbaleetedde kiri common nnyo tukisomako ne mu Sunday school naye kirimu obubaka bwe njagala nkomyewo olwaleero tubusheyaringeko ffenna omwana eyazaawa n'azaawuka olwo olugero bayibuli egamba bweti omusajja yalina abaana naye omwana we omu omuto n'amugamba nze ddadi kola bwoti mpa ebyange nkiveemu nze mpa ebyange nkiveemu kubanga newankubadde nze muto naye mpulira nga wentuuse nsobola okweyimirizaawo taata teyali mubi n'amugamba mwana wange ensinzibu naye bw'oba oyagala kugigezaako okuyita wano bwoti okudda eno ekyapa kiikyo nezo ennyumba zizo omwana n'asoloozasoloozamu awo omwezi naye ng'omwezi ng'essente teziwera asolooza ngezaako okukuba akafaananyi kubanga bayibuli egamba ne bamuwa ebyobusika bwe kati omuntu gw'osabirawo n'akuweerawo taba nga afande katongole kuba afande katongole yagamba kimu mwana wange okuumanga erinnya lyange olwakulamidde ate kakati annaamire ki ekirala byonna Museveni yamumalira ebiseera mu nsiko n'akomawo nga bwe yagenda n'okusingawo bubi nnyo n'okusingawo n'atandikira awo era ne byakoze tubikoze ffenna mugende mulime mugende mukole bwoti n'agulayo omufaliso yasula ku bisubi nga ndaba ne bwe nali mbookya nga ndi mukulu nali mbookya omufaliso yagugula ndaba kakati annaamire eki kati ono omuzadde omwana gwe yasaba n'amuweerawo kitegeeza yali ayina ennamuwongo ayina kaleerwe ayina entinda ayina egindi n'amugamba nkuwadde byegindi omwana agenda okubira baalabamu awo nga abapangisa abamu tebamusasula abamu bamunnyonnyola gundi abalala bawandiika bubaluwa abalala badduka kiro n'agamba nedda nze kantundewo ngende nkola ebyange n'atunda byonna n'agenda okumanya yali muzibu sente teyaziriira awo teyaziriira ku kyalo bwe yamala okutunda ye n'agenda mu kitundu ekirala n'agenda alyalla omwana agenda ali obulamu era mpulira nnyo nga mugamba mwana tugende tuli obulamu uwulira nkuwa amagezi ga bwerere bwe mubanganga mugenda okuli obulamu tokkirizanga okusooka obubwo sooka bw'oli atawulidde kino genda mu bulye naye sooka bubwe bwe mubumala dduka tokkirizanga kulya bulamu obulamu tebabulya omwana n'agenda ali obulamu omwana bw'amala okulya obulamu bw'ati byonna ne biggwawo anti yalya bulamu byonna ne biggwawo n'atandika okunoonya akalimu ne kabula omwana n'abonaabona n'asiiba enjala abadde boosi omwana n'abonaabona katonda lwe yagezaako mutaasa bw'ati n'agenda afuna omulimu mukama n'amusaasira n'amuwa ekisa n'afuna omulimu gwa kulunda mbizzi nsoma bayibuli nno kati ntandikidde ku lunyiriri lwa 11 nzikirira kati omwana n'agenda n'afuna omulimu gwa kulunda mbizzi ate boosi we yali muzibu nnyo yamugamba ogenda kufumba emmere emu yeeyo yeey'embizzi n'atandika okulya ku bimere by'embizzi bayibuli bw'esomesa omwana wa boosi eyatunda ettaka entinda kiwaatule kati alya bimere bya mbizzi azaalibwa wali kawempe famire yalinnya mutabani wa gundi kati omusanga ggulu alya bimere bya mbizzi
yabeerako ne ssente nga abantu yabakozesa buli omu ayagala kubanga mutabani wa gundi oyo kati balya bimere bya mbizzi omulimu gwafunyeewo asobodde okugufuna eggulu abwakiri bamuwe embizzi agenda alye ku bimere by'embizzi naye mweye embeera ng'omwana ali ku bimere by'embizzi bayibuli egamba bweti tewali yamukyalira kumubuuza nti naye gundi gwe mutabani wa lwaki otuuka ku kino gwe mutabani wa Fuuma gw'olya bino mazima ddala waayi lwaki obeerawo ku mbeera eno bwoti omwana teri yakimubuulira bayibuli egamba bweti omwana yatuula butuuzi bw'ati nalaba emmere gy'alyako nalaba akasente ke bamusasula nalaba omulimu gwakola n'abuuza naye sooka olindeko nti si yenze mutabani wa Fuuma omanyi Fuuma linnya bafuuma bangi omuntu ayinza okubeera Fuuma pastor yes batabani b'omugenzi Sebaana former presidential candidate kati awo atambuza obwongo duka bulira kyenkugamba former presidential candidate omwana natwa nabuuza naye siri mutabani wa former president candidate oyo Abedi Bwanika former presidential candidate kati genda ng'onoonya ba former presidential candidate bonna tubadde nabo Bwenje Agurawoli omugenzi abaana ba Agurawoli former presidential candidate ekikulu sisobola babala bonna ne mbamalawo Biraalo former presidential candidate kati nawo teekawo ababo bangi nnyo sisobola bamalayo gwe ssebe ebisanja muka biri muka Kibirige Mayanja former presidential candidate Semwogerere former presidential candidate aba abaana baabwe bonna ba former kati awuyongerako abalala besijjukira Betty Kamya omwana yatuula yekka ne yeddamu tewali yamubuulira gwe ng'oyagala okufuna solution y'ebizibu byo bituuleko gwe nnyini byo kuba omanyi ne we byava omanyine we byava omuntu ayinza okukunyumiza nagamba munnange omwana wange bakubye wa bwereere mu butuufu omwana basibye wa bwereere oyo omwana bulijjo oyo omwana n'olwaleero mbadde wano kyokka tenewunyiza okujja wano bamukutte mbu simanya bbye ebintu by'abandi egindi mbuno omwana wange abbye TV omwana obwedde ali wano ng'ate maama kyakubuulira tabikkirira mwana omwana we abaddewo naye ng'omwana mu mutima akimanya akibbi ng'omwana akimanya abadde ku babbi naye nga noona akunyonyola kituufu naye ng'omwana yalina amazima ekyo nakibanyumizaako twava ku lubimbi ssaawa zaalinga 6 tukomawo ewaka tunywe ku buuja awo tulye ku bimonde byaffe biri ebyaluli tubiwatewaateko tubirye tuddeyo akawungeezi tulime kati tuba tujja ng'emitala eri waliyo oluyiira lujja lwokya ensiko nga bw'omanyi ebyekyalo tujja tugenda otuuka ewaka nga tewali kibiriiti nga tewali muliro ne baŋŋamba Wire dduka ogende ewa gundi oleete omuliro nentema olugogo olw'ekitooke nenzikira nengenda nnono omuliro kati mba nzija nengenda mpita ekisagazi ng'ekisagazi kinene nembuze nekino ekisagazi kikola kiwano nga nkwatawo obusubi mu kkubo nga mbukola bwenti nga mbuteekako eryanda nga mpuba bwenti ate okuuba gumu 2 3 ng'omuliro nga nguteeka mu kisagazi nga ŋŋenda nga ntwala omuliro ewaka ng'omuliro gutandika wano nga gugenda gwegatta n'ogweri nga gwokya ennyumba wakati awo kaali kabaalabaala baaba bali awo kaaliko ekisiko ekinene ng'ennyumba ejja kati waliwo eyannengera n'agamba naye guno omuliro ogwokeza wano mutabani wa Katongole yayokezza tuba tuli awo ng'ekyalo kikuŋŋaanye nga bajja ewaka Katongole mutabani wayokeza ekyalo anti gwe gwabikolako wano gwe gwakola ku nsonga zino omwana we ayokeza ekyalo ayokeza ennyumba yagwo oyo omukyala yali Munyarwanda baali bamuyita Nastasia oba Nastasia bwe bityo ne ŋŋamba nze
sinaba kwokya maama n'alinnya mu kyoto maama n'agamba tugenze okuva okulima ng'omuliro ogwo gujja guva wali gubadde gujja bwe guti nti nedda ogwokeza guvudde wano guli gugenze okutuuka ku guno maama n'abagamba mutulage guli oguvudde eri gukomyewa nti ati gwegase ku guno nti gwe gwayokeza nga bampita wire jangu koza sinaba kwokya nze nga nze wala balina kye banjagaza nga muzeeya ngamba ojja kwogera kunze saayogeza najjayo omuggo kunze sinaba kwokya bano abasajja balina kye bannoonyako era okukakana nga mpalana za kyalo sinaba kwokya naye nga nze nayokya twagenda okumaliza taata n'agamba ono omwana singa yabadde yayokyeza yaliyogedde naye nze nanywera ku kigambo kya maama tugenze okuva mu nnimiro nga guli omuliro gujja aga amazima nze nagalina era maama nagamubuulira luvannyuma ne mugamba maama wabula weebale wantaasa wayogere nali ntidde nga ngenda kwekkiriza maama bwe yayimirira konza nange kankanga bale kati amazima g'omutima gw'ogalina kati bwoba oyagala okuva mu mbeera wamma kola ng'oli omwana yatula n'alowooza ku lugendo lwe lwonna n'alulowoozaako paka wano waali okutuuka okulya ebimere by'embizzi bayibuli bwetyo bwe yakiwandiika ebimere by'embizzi kati omwana ng'anyumya n'omutima gwe bayibuli egamba bweti nti katonda ali mu busatu bayibuli egamba bweti katonda yatuula ne bagamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe baani olwo olukiiko lwalimu katonda kitaffe katonda omwana ne katonda omwoyo basatu ne batonda omuntu mu busatu oyina spirit oyina soul oyina n'omubiri era toddanga onogamba sina gwe mbuulira ku kizibu kyange olinamu abantu basatu oyina busatu b'osobola okunyumya nabo munda mu mutima gwo era omuntu agamba omutima ogumu ne guŋŋamba omutima omulala ne guŋŋamba nedda oyina omutima gumu totugamba nti oyina omutima ogwa wansi n'ogwa waggulu ogwa wansi si mutima toyina mutima gwa wansi oyina omutima gumu anti munange omutima ne guŋŋamba ate n'omulala ne guŋŋamba nedda omutima oyina gumu mu busatu tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe katonda omwana omwoyo ne katonda kitaffe ne batonda nga buli omu ayinako kopi osobolera ddala okutuula n'obuuza naye nze superstar ekintu ali okulya ebimere by'embizzi kiki gundi nga waali waliwo abaana abasacrificinga ebintu byabwe ne bagamba nedda tetugenda kulya bimere bya mbizzi bo ne bagaana Irene Ntale bamuzoganyizaawo bwe yayimba oluyimba lw'engule n'akangabala n'agamba oba kuleka kitone kino kankireke ngende enkola ebirala nnyina mukozi munnange namulindwa Flavia nakola naye ku Bukedde amanyi bulungi nange mmumanyi kuba namuvuganga nga nvudde mu Bukedde nga ngenda n'empakinga awo bodaboda yange bonna ne mbavuga ba Ibrahimu Bwega oyo yasakanga enyeggulire nga tannabagenda bweru ayina eggulire lya seminti lye yasaka saidi z'endejje wali abalijjukira mulijjukidde nga babbye seminti nze namuvuga nze namutwala nze namuzza awo agataliiko nfuufu nga awaawo nagabeerangako mu kugasaka nga nze wa boda abavuga namulindwa baamugoba ku mulimu lwakuwagira Bobi Wine nakkiriza n'agamba sirya bimere bya mbizzi kati da superstar ali ku bimere bya mbizzi byalya anonye ne famire yonna mwenna mujje tulye nali ndowooza nti ku kya Brian White yabayita n'abawa ebimere bya mbizzi famire yemu famire nenne ya musajja bw'ati alinga baasi balina n'erinnya limu lye libagatta olwaliro be baakulembedde okugenda ku bimere by'embizzi bayibuli egamba waliyo omugagga ng'alina embizzi ze yali ggulu genda osome bayibuli omugagga n'abawa ebimere by'embizzi n'abagamba abanaasobola gira bwoti abaana omwana n'ayika ku bimere by'embizzi n'alya n'awa ne banne waayi tamanyi kikyali naye amagezi bwe gaamujjira tewali yamubuulira naawe ekyo ekintu ng'oyagala okivaamu gwe okimanyi
olabyeko ku muntu akolola ina TB otegedde sigala alwaza TB taba alwaza ero yagala nzije nkubulire munnange olaba sigala tuula wekogambe nayo kuva n'olwaliro siddamu ate ekintu kye weebuuliridde kiba kiwedde teri ayinza kuddamu kukikuzaako nobeerawo n'owejja kulwokuba tonaba kunywa ku sigala wennawe n'embiriizi ne zikwerenga tonaba kunywa ku sigala sente zikuweddeko oli mu lockdown tolina wejja sigala tuula wekogambe naye kyo kino kisigala kiki okuva n'olwaliro nkikomeza bw'okikomya nga gw'okikomyeza n'ennyonta egenda kukomaawo ey'ekisigala kuba gwe weebuuliridde ne bwe banaagula bakansala ne bwe banaakutwala ewa Bugingo anti omanye ennaku zino Bugingo yabuulirira Bugingo nga yakubuuliridde era ye kasita atandika okwogera agamba bw'ati amagezi gajja kudda mu mutwe gwo nga amagezi gazze kubira Mukama engalo ez'amaanyi oyo kati filosofa kati ne bwe banaakutwala ewuwe n'ayogera ebifaanana bitya nga gwe tonnaba kweddamu tonnaba kwerowoozaako obusatu bwo tebunnaba kunyumyako bwokka butuule mu meeting funa obudde n'omukazi mugambe fuluma ebweru genda ofumbe weggalire mu kisenge kyo wenyumyeko wekka wenyumyeko wekka olunaku lumu nali nkola mu New Vision nenkera ku makya neŋŋamba sidda ku New Vision nga siina mulimu ate nga mbirowoozezza mu nembuuza enembeera egenda kuggwa ddi nfuna emitwalo 28 26 awo nga 18 15 ne bakuwako emitwalo 14 16 15 ne ku end of March nga 20 ne bakuwe 15 bagenda okukuwa 15 nga bakubanja 24 n'osigaza balance n'oddamu ne weewola bagenda okuzimalayo ng'era bakubanja balance wa 7 nakera ku makya nenyumyako nzekka bwenti awo neŋŋamba mama Eben sigenda kudda ku New Vision nali muyina mukazi wange tuvudde wala nemuga sidda ku New Vision naŋŋamba kati nno otandise ogw'eddalu kati otandise bino ebyekivubukavubuka kati ogaanye okudda ku New Vision ogenda kukola ki nemugamba siina mulimu naye sidda ku New Vision nga nkitegedde New Vision eno endobesa nentule waka nga tetulina kyako nga sidda ku New Vision nenziramu nentuulaawo nembuuza naye kakati waliwo we nnatuuka neŋŋamba naye leka nzireyo olwo nno nga bankubira essimu wire kiki konze taata yalwadde ate ndi mu ddwaliro ate olwo ate nga bwenjira neŋŋamba nti oba nkuuma akafo kano naye lumu natula ne neebuuza naye kati nvuddeyo ŋŋenda kukola ki omutima ne guŋŋamba wire omanyi pikipiki newankubadde ya mu kyalo tosobola kugenda n'ovuga bodaboda olwo nninnya levo kati gwe tokimanyi nti awo nali nninnya levo kuba natuuka ekiseera nga ndi mu bodaboda nga bannange be nakola nabo ku New Vision akubira essimu nagamba wire empaayo 2 olwo nga nze nsobola okubeeramu n'ebiri egitalina kizibu okola mu New Vision agenze ku boda osinga genda obuuze tegusuulwa kulwakuba ye yali wa media asobola alabikako mu bantu n'akolayo akadiiru n'omukubira n'akola bw'ati n'oleeta oluyimba alukubire ku puroguramu ye toli mwavu mutego gwe mwavu n'akubawo akayimba n'omuwaayo 5 oyo ye yali asobola nife abali eri mu mpapula tolya empapula awo nenyumyako nzekka nenkera ku makya nensituka neŋŋenda abavubuka bwe bakubira ludo nga sirinnyangawo neŋŋamba omugwe ovuga boda njagala boda njagala kuvuga boda naŋŋamba waliwo agiyinaawo nfuufufumu waawo jangu nkutwale nennyingira boda nenyumyako nzekka teri yangoba ku New Vision lwaki nenyumyako gwe sikumanyi sisobola kuwa example yo kuba sikumanyi nze nja kuwa byange kuba nze nemanyi nzekka Paulo yali abuulira enjiri Paulo yeyogerangako nnyo mundabye twakola bwe tuti ne bwe tuti nga ndi nammwe nabuuliranga enjiri nengenda nkola tenti okubabuulira ebinkwatako sula kuba njagala nnyo gababuulira gaboozi gange nedda tujjemu ekyokuyiga nze bwe nkyogera naawe olina ekikyo kyoyiga kyojjukira waliwo olumu nayogera wano waliwo omusajja yangambye naye gwe mwana gwe olabika wandaba nali njogera ku ky'omusawo
nti mugenda ku musawo nakuwa obudaga nagamba kera ku maca nga tebaliiwo gwoba okumesigire ofuwa ogambe jajja okuva ebule nebwe ya jajja lukembya ng'oleeta jajja nze mmala kola jajja kukumba mbayise okuva ebule nangamba mwana gwe kirabika waliyo olunaku olwo lwebaŋŋambe byebyo byennyini bye baŋŋamba okwogererako atira bwentyo bwe nabikolanga kati olumu tuyogera wano naye obaako ne gwoyogera naye wamma tuulo onyumye n'omubiri gwo abo abasajja be mulaba ababonaabonera mu bikuta by'embizzi eggulu kubbo alikera ku maca ne yeenyumyako mu mubiri gwe ajja kujja atugambe omwana yagamba bw'ati omwana bw'amala okukonkuludinga yagamba bw'ati okubonaabona n'ono omusajja ampadde kino ekirimu nga ndya ku mmere ya mbizzi bwe nzira ye waataata ng'omukozi sagala kuddayo nga mwana kuba nze yampa ebyange sagala kuddayo nga mwana kubanga namunyiiza ate natundira ddala ttaka lye liri lye yali asinga okwagala lye yampa kati siddayo nga mwana nzirayo nga mukozi kubanga n'abakozi bewaffe balya bulungi ne banywa bulungi wakirika okusinga okulya ebimere by'embizzi kanzireyo nkole wataata ansasule nga mukozi omwana nawandiika application era lwakajanja k'abazadde omwana yali aleesa application kusaba mulimu nga mukozi waka omwana kye yagenderako ewaka naye akajanja k'abazadde basigala bayibuli egamba bw'ati omwana yali ajja ng'akyali mu far distance mbu kitaawe ng'ali mu ddirisa atunudde bw'ati mu kkuba agamba maama ndiba ndi awo nga kawire kange ndiba ndi awo omwana wange ng'akomyewo ekyo kyekyalaga omwana yali mu far distance kitaawe ali mu ddirisa ati agira ku ka fresh air agamba bannange omwana aba ali awo ng'alengera n'agamba oyo ng'ali nga atambula nga wiri oyo taba kagundi ono si kagundi ono abadde eggulu ono mwana nagamba mudduke mu munoneko oyo omwana nge wuyo akomyewo omwana nga akomyewo ne badduka ne bamuleeta bayibuli egamba n'amusanyukira n'amuzzamu n'amugamba tosobola kubeera mukozi waka oli mwana bayibuli egamba n'alagira bamunaaze bamuwe engoye empya bayibuli egamba n'amwambaza n'empeta okumukomyawo okumukakasa nti oli mwana okuva lwe waddamu amagezi mu mutwe n'ogamba nti okomewo ewaka tokomawo nga mukozi bw'oba olina ekintu kyonna ekyakujja mu maaso ga Katonda ng'oli eyo weerowoozaako ng'eyayonoona ennyo simanyi wajjamu embuto nnyingi simanyi watemula omuntu owulira obbye nnyo tokyasobola kugira no waliwo omuntu omu gwe nabadde njogerako naye naŋŋamba bw'ati pasita nnyonoonye nnyo era ndi mu kuteekateeka kakati nfune yaawe ennaku nsiibeyo ennaku 3 dry nga neenenyeza Mukama bakulimba okusiiba kitegeeza kuwa saddaaka kiba kuwayo saddaaka okusiiba ebeera saddaaka tewakyali saddaaka ya bibi okuva Yesu bwe yafa era bw'osiiba ekisiibo mbu osiiba kubanga oyonoonye nnyo kati osiiba Mukama akusonyiwe eyo enjala eba ekulumidde bwereere purinsipo ya Katonda egamba bweti oyonoonye weenenye ebyokusiiba ojja bisiiba eri ng'onoonya maanyi Mukama omutegeere nnyo onoonya Mukama akusemberere onoonya naye okwenenya bw'osiiba mbuno weenenya enjala eba ekulumidde bwereere ekyo nkiddamu genda okibuuze pasitawo era bw'ogendanga wa pasita mu kansolingi n'agamba kakati nga bw'oggyemu embuto 3 buli lubuto genda olusiibire wiiki oyo aba akutomezza omuntu abbye omuyembe n'omuntu assa omuntu okudda mu maaso ga Katonda bigambo Mukama nsonyiwa nasazeeko wira omutwe n'akusonyiwa bw'aba wakusonyiwa naye abbye omuyembe Mukama nsonyiwa mbadde ntambula n'ennogola omuyembe gwa gundi gwongubbye enjala ebadde nnuma nsonyiwa abasonyiyira awo sigamba mbu kakati gwe yasazeeko gundi omutwe genda osiibe bakulimba teri kibi kiweebwa saddaaka yaweebwayo dda mu Yesu
ye saddaka y'ekibi yasembayo. Kati okwenenya okweddamu ebyo ng'oyina owulira oyina ekintu ekikutawaanya, oyina ekintu kye weerowoozako n'owulira nga ne mu maaso ga Katonda oyina kutuula eri kugamba gwe weesalira n'omusango, ne owulira Katonda bw'aba ali wano gwe oyagala ogenda otuule eri empigi ate mu kibira nga Katonda ali Kampala, oyagala ogenda onoonye ekibira, empigi weekweka eyo gy'atakulabira. Bakulimba ekibi kyonna ky'owali okoze kye kyamuleeta. Era senga sigwa abadde alina ekibi ekyo teyandizze. Yejja lwa kibi ekyo. Yejja lwa kibi ekyo. Era aboonoonyi be batuyamba okuleeta Yesu. Senga tebaaliwo teyandizze. Waliwo omusajja omu gwe batunyumizaako mbuno, omugagga yera alina kompawundi ye nga nnene, nga mulimu omuti mu luggya. Gusuula ebikola n'agamba bannaye kompawundi yange siyagala eddugale. N'ateekako omuntu n'amugamba saagala wano kikola mu kompawundi, n'amusasula ssente zonna ze yeetaaga. N'alonda ebikola naye nga boosi bw'akisangawo omunyumiza. Lwaki? Kompawundi eddugala ate nga wooli. Omusajja n'amugamba bw'ati, ne mukama wange omanyi guno omuti gumbonyaabonya nti tugutemewo kubanga guddugaza kompawundi. Bosi najjamu amagezi n'agamba naye wamma tugutemewo ne bagutemawo. Ne bagusonjola gwonna n'amugamba yeerawo ate enkeera najja n'amugamba ate oyina omulimu? Tuyina mulimu. Kakati ozze kuyola ki? Omuti twagutemye, omusajja enjala n'emuluma. Omuti gwe gwamuleetanga yagutema. Kati Yesu yajja lwa muti ogwo. Ebibi byo gwe muti gwe gwamuleeta. Era kyava okuba nga akyaliwo kuba wakyaliwo omuti omulala ogusuula ebikoola. Gwe bwe weenenya toddayo, sigamye mbuno ddayo kulwokuba yajjirira boonoonyi. Bayibuli egamba mu Beebulaniya 10:26 bwe mugenderera okwonoona nga mumaze okuweebwa okutegeera amazima tewakyali kyansi ndala. Gwe bibyo biba birala. Bw'ogenderera okwonoona ng'okitegedde, Beebulaniya 10:26 oba memore agamba tewakyali kisa kirala. Gwakitegedde vaayo ddeeno eri toddayo. Banoonye oli omulala bw'anaaba amaliriza bw'atyo omuti n'agutemawo, olwo ng'akomawo. Bayibuli bw'egamba olwo ng'akomawo ng'agamba fayini kiwedde. Kola bw'oti tutuule tweddemu, gezaako okwenyumyako wekka n'obulamu bwo nga mukyala wo tamanyi, nga tabimanyi kubanga ne bingi nnyo mukyala wo tabimanyi. Gwe mukazi gwe bingi nnyo baawo tabimanyi. Era teweetaagisa kukutwala mu basenga, simanyi bakubuulirire, simanyi biki. Osobola okutuula mu bwa Katonda bwe buli obusatu Katonda bwe yakutondamu. Emmeeme, spirit n'omubiri gwo ne mwesomesa ne mujjamu lesson. Soul is the center of decision. Emmeeme neekola decision n'ogamba kati ekyo sikiddamu. Jjukira kiri kye wali oyagala ennyo kiwavaamu n'ogamba naye nedda ekyo nkikomezza. Omuntu akeera ku makya ne yejja ku mwenge n'agamba naye bannange nedda anywedde nnyo omwenge. Banne ne bajja nga bazunga ne bagumuleetera gira bwoti n'agamba siddamu kunywa mwenge. Wabadde ki? Ngukooye siddamu. Olimba naawe osaaga, ekikulu naawe osaaga nnyo. N'aguvaako, bonna ne bakkiriza nti yaguvaako. N'agamba naye nga ssente zange nga zigenze nnyo mu ndongo, siddamu kuba ndongo. Ne bakukima oba oli awakawungeezi nga bayingiddewo anti eri ewaffe bavuga bugaali oba muli awo kengere kiki gira nti nze munaye sigenda mu ndongo kiki. Ne basimbula amagaali gaabwe ne bagenda. Anti mwe mumanyi bya mmotoka, eri ewaffe eggaali mu kyalo bw'ogiraba dduka. Gaali 10 bagenda mu ndongo ate be baakabi ku kyalo. Naye omu yeddamu n'agamba sigenda kuddamu kuba ndongo, ng'era akiggadde akimaze biwedde. Njagala okubuulirira abo abali ku bikuta by'embizzi e Uganda, muzire ebikuta by'embizzi mudde ewaka. Muzire ebikuta by'embizzi. Ebbanga lye munaamala ku bikuta by'embizzi muwedde.
Hey, change yazze Uganda, change eri Uganda. Gwe buli kyolaba ekitatuukiridde Uganda, change yekirimu eri mu kukikyusa. Leero lwe tulabye ku cabinet ejjudde bakyala bokka. Sigambye nti okukozesa abakyala kibi. Naye ayina ensonga lwaki ku luno aleese bakyala bokka. Ayina ensonga. Yali tannaba kufa yagamba bane ngenda kufa naye muleete bakyala. Ekyo kye kigambo kye yasembayo okwogera n'afa. Kati tumunoonya tetumulaba. Okukozesa abakyala kirungi nnyo kubanga beesigwa, bwe baba beesigwa. Naye omukyala bw'atandika okufera muganda wange. Omukyala bw'aba takuferangako. Lwali kufera. Ojja kukkiriza. Nkugambye oyo omukazi gundi. Prime Minister wa Moyani Nabbanja batubanja. Anti kati mbuno gemanya ge. Nabbanja batubanja. Nabbanja batubanja oyo omulaba. Bakwatagana ne gundi ne ham bafere banna Uganda banayimulite sente yalabye kali kaganye era yakomyewo ne mu mawulire bannange banna Uganda wamaba omutima omulungi ate banna Uganda ffe tusinga omutima omulungi mu nsi wano ate tukwatagana nnyo mu bintu bingi kati nga bwe tunoonya omulambo gwa Museveni ne wano tugunoonye nga bwe tuleeteeza okugema kati tugenda okugulaba nga ffenna tusobola okuziika buli omu leeta tugule eddagala owulira obufere ogwe Tanzania baguziika tebeegemye Museveni tujja muzika ne bwe banaba tebatugemye. Yes, Tanzania tebamala kugema ate bagutambuza Uganda yonna. Olw'okuba ye Magufuli yali abakoledde bonna baakaaba. Kati ffe ogwa Museveni mugutambuze buli kitundu kimukube kibookoze. Ne bwe tunaakuba keesi ne bwe tunaakuba kungulu ku keesi mutemufaayo. Mugitwale abakalamujja baguyiseemu buli omu kibooko. Mugwambuse eggulu. Kasese yo bwe muba mugutwala mu making sure anti petrol station inzigale wiki namba kubanga eyo bajja gwocha. Kasese yo bwe muba musobola temugutwala kubanga bajja kutwokera omulambo gw'omusajja. Kasese yo I don't recommend yo kugutwalayo abe kasese bo temugutwala kubanga bo bakambwe basobola ogwocha. Kati muguleete Buganda tujja mukubamu bukubi kibooko kale. Ne bwe tunaaba batugemye ne banaba tebatugeme eddagala ne bwe litabeerewo Museveni tujja kumuziika. Mbusebe okumuziikako tusoke tuleete eddagala ate mutugeme bwe mba temulina zitugema mwe muleete mulambo tukuŋŋaane. Tanzania erimu Uganda mmeka? Batambuza Magufuli leero ali gindi bonna ne bakaaba. Enkaaba y'ekisuumu si yeyegundi ekotido. Bano bakaaba bulala waliwo abalinga nga abayimba waliwo abalinga nga abali mu nnyimba z'amaloboozi ono abakaaba woowe bonna bakaaba mu bintu byanjawulo ne bagenda e Dodoma n'eby'Edodoma byali birala. Kati naffe mugutambuze ffe ekyokutugema mu kireke bwe tufa nga tumaze omuziika tugenda mu ggulu. Ekyo buli muntu agenda okufa nga aziise ku Museveni Katonda ajja kuwa tiketi. Awo mbadde ensaaga. Mbabuulira mwenenye ebibi byammwe naye nga bw'ofa ng'oziise Museveni wallayo omutima gujja kutawakkala bulungi ebibagamba awummule mirembe gwe bajja kuba tebakyakikusabira. Abantu abafa obubi ye muntu afa nga akimanyi nti alese Museveni ku nsi amulekedde abaana be. Omuzadde n'afa nga akimanyi nfudde Museveni akyali mulamu. Oyo ne Magombe ye atulayo matitiiri agira bwakomawo era nkyovuira nga bagamba munnange nalose maama nga maama ngamba mwana wange ye Museveni nga tukyamulaba maama mu Magombe aganye okutererayo bwanoonya Museveni tannamulabayo. Munnange akomawo owe wange waliwo ennaku ezo omukyala yangamba pasita nsabira nti kiki mukyala wange mwami wange bamukuba akatayimbwa n'afa. Naye se bakomawo n'apaakinga boda ne mulaba nga apaakinga najja n'angamba yambala tugende naye kikyanyambi. Buli lwampita okwambala bwe nnoonya bulawuzi embula mbeera ndi mu sikaati yokka. Omusajja tayagala kuleka mukazi we kumuleka ku mulembe gwa Museveni. Museveni lwalifa bawe tagenda bawe yafa 2016. Bino bye mbagamba si byakulimba nnaate mmwe. Ati mwe mugamba mbuno nze simanyi mbuno mbeera nsaaga.
omukyala era kwali kuno namusabidde ne mugamba gwe musajja gwe omusajja namulagidde gwe musajja gwe Museveni gira omunoonya ajja toddamu kudda omukazi muleka ali mu mirembe gye kati Museveni yafa omusajja agamba munoonya simulaba mukazi wange simuleka ku mulembe gwa Museveni omuntu afa kati nga afudde ekimuluma abaana bange mbalekedde Museveni tawummula abantu abanafa nga Museveni amaze okufa n'omulambo gujja kusimayiringa otunula omulambo n'ogamba maama ekyana ky'abandi kigendedde yes awummudde mirembe kubanga abaana abalese mu mikono gya Bobi Wine naye mwe mumanyi bwe tugenda okunyumirwa olaba tunyumirwa kati nga tuli ba lead of opposition just lead of opposition buli mubaka yakutte ku sente ze bukadde 10 esente zine z'emmotoka buli mubaka wa NRM yakutteko bukadde 10 NUP bukadde 10 n'abutwala ku secretariat ekitebe kitambule baba tinjagala mumbulire babuwadde Kibalama babututte wa Kibalama bagamba Bruno kakati mbuye nanyini kibiina simanyi ffe so Bruno certificate eri expired babututte wa Kibalama nze nange nga nzira mu ebyo ffe ki Uganda kitunyumira Museveni tujja muziiko baba atugema oba tebatugema kubanga abanafa nga Museveni tumaze okumuziika bagenda kuwummula mirembe bamuzaata baliyo bagana okuwummula mbukasire gwanga akomawo genda obuuze tikyalumbuye mbu Museveni abeereyo simanyi mbuno abadde alaba abiriga mbu simanyi alaba akasire gwanga ayine mundu Museveni agaba naye mu ntaasi tikyalumbuye yabyogera sinze tebayinza kuwummula nga baleka abaana baabwe ku mulembe gwa Museveni gwe bali mulaba nga atuuse wali temugenda kuddeyo kulya kintu kigamba mbuno omuzimu gwa mama gwakomyewo simanyi mbuno omuzimu gwa taata bonna nga batawakkala kuba Uganda eri beeteredde kati Museveni oba batugema oba tebatugema tugenda kuziika ng'abe Tanzania bwe baziika Magufuli ebiseera ebyo balinga batulimba mbu Tanzania waliyo covid waagwa emirambo emeka oluvannyuma lw'okuziika covid yabaluma kyenkana kinga ne covid ajja wona Uganda nga Museveni oyo afudde naye nina ebifo by'essaagala bamutwalemu kamwokya temumutwala ku kye bakoze kamwokya abasajja be kuba tasobola kubanga yafa ate nga yayokeza kamwokya oyo mutabani we awo tuvuddewo naye ye temumutwala ekasese okujjako nga temwagala tumuziike bajja mukyoma ennaali mujja kutya Mukama abawa omukisa funa obudde wenyumyeko wekka buli lunaku ate bw'oba oyagala okuwangula obutukuvu n'obutuukirivu bawangula lunaku ku lunaku totuula kwerowoozaako wiiki buli lwoba ogenda okwebaka kitegeeza oggala luno olunaku ogende mu luli kati olwo lwennyini lwoba olowoozaako omanye ogambe naye mu butuufu ku mulimu gye mbadde kino ekiwala ekitambuza emmere kyekinfuukidde ezzike omanyi waliwo ebiwala ebitambuza emmere mu tawuni awo nabwe mukyala gwe weerowoozeeko gambe bana ono omuvubuka wa booda anti munaye booda bw'ogiraba gigule awaka wateekwa okubeerawo booda kati tuula bwenyumyeko gambe naye bannange booda anti booda eyanguya olina woolaga tekwatibwa jjaamu booda gibuuze nze Mukama yajinvugisa myaka 6 ndi mu booda kyova olaba bwenkugamba buli muntu gula booda ebeere ewaka giyige ekyo kiyambeko okukakkanya emiwendo gya booda mu Kampala anti buli omu alina eyiye wamma tuula wenyumyeko wekka ekyo tebagenda kuddayo kukuletera muntu akubuulirira era kola olujja okusituka ku bimere by'embizzi ojja nakubireka waawo muddiire eggulu anti omanyi nannyini mbizi munene bwati muwanvu ali awo ali shepulesi yenna teyeetegeera ojja musuulira ebimere by'embizzi otambule odde wamweka mwokya kitaawo ojja musanga wali emagere ng'akulinze bwati atunudde agambe maama kagundi wuuno akomyewo wuuno maama akomyewo
Bayibuli egamba mbu taata w'omwana yali mu ddirisa ng'alaba n'amulengera from far distance. Abazadde basigala emitima gibaluma. Oli eyo oli mu kweyonoonesa, oli mu bibi byeyo. Katonda eriiso, Yesu eriiso liri mu ddirisa agamba naye omwana ono senga abadde akitegeera n'akomawo. Eriiso liri mu ddirisa akulinze. Ajjukira emigga egyamukuba okukununula naye akulaba oli mubi n'agamba maama oba ekyo kyekisembye yakomewo. Oba bw'amala okusitula ono n'amuggusa bw'ati agenda kudda agenda kwanga ate ositudde n'omulala. Agenda kwanga era oyongedde n'ekirala. Naye lw'olikomawo agenda kulengera far distance akutekeko n'empeta. Mukama abawa omukisa. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, nkwebazizza Mukama olw'ebigambo bye tuyize leero, okweddamu okwezuula ffekka. Mukama kisobokera ddala omuntu okwebuulirira. Yeremiya yagamba wano wendi bwe mbirowoozaamu emmeeme yange yeefunyizza munda mu nnyama yange. Tewali yakimubuulira. Yeekubamu tooki ku bintu bye yawulira, bye yalaba, bye yayitamu, ne yeenyumyako yekka n'agamba Mukama ntaasa. Mpulira emmeeme yange yeefunyirizza munda mu nnyama yange ng'awulira tabitegeera. Mukama naffe tuwe chance eyo ey'okwenyumyako ffekka, ey'okwezuula. Mukama bwe tuneezuula tujja kumanya abo abayimbi b'amaanyi okusinga UPDF senga badda ku sayidi ya munnaabwe, b'amaanyi nnyo okusinga UPDF. Kyova olaba omusajja ajje n'abawaatidde ebikuta ajja gwawa. Bikuta tayagala babeere eno kubanga b'amaanyi okusinga bali. Kubanga Mukama yabawa kigambo. Yesu omuntu yazaalibwa mulamba n'ava mu ggulu, kigambo. Najja ng'aleese kigambo. Abayimbi babawa kigambo. Omusajja abajjako ekigambo n'abawa ebikuta by'embizzi. Abasajja balidde ebikuta ne bakuba n'omuziki, tebakimanyi nti balya bikuta. Mukama waliwo ebintu bingi bye tulimu bye tuyitamu nga mazima tulya bimere bya mbizzi ng'eri emabega. Taata atulinze tatulaba. Kituufu byatwonoonekako. Naye leka omuntu omuwa najjukire nti naye nedda wakiri kanzireyo ewaka ng'omuddo. Taata yamanyi kikyanankola. Omwana yawandiika application n'agiteeka mu bbaasa. Akasala ke baali bamusasuddeyo awo ku bimere by'embizzi n'agulako ebbaasa ya kaki n'ateekamu application agitwalidde kitaawe. Taata njagala kukola wano. Taata n'agiyuza n'amugamba oli mwana wano. Mukama leka wabeerewo omuntu akitegeera nti asobola okudda gy'oli n'omusonyiwa, awulira embuto gy'emu nnyingi, anti ekyo kye basinga okutya. Banenze nga nzigyemu embuto, nnyina n'omwana gwe najjamu omukulu, omwana n'akaaba. Naye ne mutta, ne muziika, ne musuula mu ttooyi. Awulira nakati kikyamuluma, Mukama akusonyiwa ne kikuva ne ku mutima. Olwaleero bw'onyumya n'ennyama yo n'okyuka n'odda eri kitaawo yakulinze, ate akimanyi. Okuva lwatandika kipulaninga yali akulaba. Kati ne bw'onodduka asigala akulaba. Oyo tebamudduka. Bw'omulaba yimirira. Odduka olagawa. Mukama baako omusajja n'omukazi gw'osonyiwa. Tusonyiwa obutali butuukirivu Mukama olumu embeera ye bituleetera. Anti watubumba mu ttaka. Omusana bwe gwaka tuba nfuufu. Ate enkuba bw'etonnya tubeera bisooto. Kati embeera y'obudde yakyuka ne tukyuka n'embeera y'obudde. Naye Mukama tusaasire era otusonyiwe. Otuwe ekirungo kiri ekikwata ettaka lino tubeere bagumu nga 99 oba enkuba etonnya oba omusana gwaka eyo yo esigala 99. Mukama leka tubeere bagumu tubeere b'amaanyi mu linnya lya Yesu. Era Mukama nsabidde abalwadde bonna, waliwo abantu be babbiika amataka gaabwe ripooti nga mpitirivu Mukama, abantu babaguza empewo, abasajja n'abakazi abo mbasabidde Mukama gwe yaddiza nnamwandu oli ettaka lye. Omukyala yaddizibwa ettaka nga balibbye emyaka 7 taliiwo mu Bassekabaka ekyokubiri n'omuddiza ettaka lye Mukama. Ensonga z'abantu abo ziyingiremu Mukama. Waliwo abantu abalwadde ebirwadde ebitayogerekeka Mukama. Abakyala balwadde ebirwadde, abakyala mbasabira mu linnya lya Yesu. Abasajja mbasabidde balwadde ebirwadde ebinene.
tasobola kutuula tasobola kutambula bw'atuula awulira alina ekintu kyatuulira emabegawe omukyala alina ekintu ekimeze kimufuukidde mu linnya lya Yesu mbiragira okuwona Mukama wamma jangu olongoosa abaana bano jangu obajjanjabe Mukama abaana ba Isirayiri tebalina ddwaliro mu ddungu nze abo mbeesibako nnyo kubanga obulamu bwe baayitamu bwe tuyitamu e Uganda ekisa kye wabawa ne bano Mukama kibawe Mukama kibawe mu linnya lya Yesu waliwo omukyala yalwala ekirwadde okuva lwe yazaala mbu baamunyiga bubi abakazi ba Isirayiri yaddanga wali emabega w'ekkubo bw'ati n'azaala n'akwata omwana we Bayibuli tetulaga nga babanyiga azadde bandi kitulaze ng'ebirala baabitulaga baabeerawo baawona Mukama abakyala abo balina ebirwadde mu lubuto simanyi mubeeramu ebizimba simanyi mubeeramu ekintu kikola ne kijja n'ebyoya munda mu lubuto simanyi kizimba kiriko n'obwoya mu linnya lya Yesu kyabike Mukama sisinkana abasajja waliwo abasajja nga balina ebintu tebayinza na kubyogera tayinza na kukibuulirako munne mu linnya lya Yesu nammwe abasajja mmwe mbasabidde Mukama abasajja balina ennaku ate abo balina ennaku kubanga omusajja wakabwa batasobola kuleeta kidomola ky'amazzi oyo taba musajja bamujooga ne bakamala ekidomola kimu bwe kiti omusajja ennyingo temuliimu maanyi mu mikono Mukama abasajja bawa amaanyi mu mikono mu linnya lya Yesu awaka wabeerewo kutuzi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna abo nabo bangi leero baliko stress za lockdown baliko stress pipi kibagiwambye bamukwatidde mu lockdown muno pipi kibagitutte kati tuddeyo mugamba mbu situla akadomola ne bwe kaba kaliiteezi awo tavaawo mu linnya lya Yesu Mukama bawa amaanyi gano gaba malala okunona obunonyiwa n'amazzi mu linnya lya Yesu genda yoga kime lwaki obulwa amaanyi agomba olwa stress simanyi walwala ekirwadde simanyi kyava ku taata wa kojja wababa wasengaawo mu linnya lya Yesu ebyo ebibalondola mbibatemako mbibakutulako mu linnya lya Yesu Mukama abagumba mbasabidde bawa abaana waliwo Mukama abakyala nga bagumba nga tebalina baana kibaluma bayita n'abagumba mu linnya lya Yesu bazaale Elizabeth ku kitundu bali bamumanyi nga Elizabeth omugumba era nga bw'oba omunoonya ye bamwa identifyinga mangu Elizabeth omugumba ne Bayibuli ekiwandiika Elizabeth omugumba ye mama wa Yokaana obudde bwatuuka ng'omuntu ayimirira eno n'amuyita maama Yokaana maama John mu linnya lya Yesu mukazi gwe oli maama John mu linnya lya Yesu mukazi gwe genda Mukama akuwa omwana lwaki ogenda okugula omwana lwaki ogenda okugula amagi waliwo n'abagagula simanyi ne gafiira mu firiigi simanyi lino ne ligaana okufatalayizinga Mukama mu linnya lya Yesu mukazi gwe genda ozaala omwana bukadde 50 kugula gi bafatalayizinge simanyi bateeke mu lubuto lw'omukazi mukazi gwe mu linnya lya Yesu genda ozaala omwana mu nsi yonna gy'olimu Katonda talina boda South Africa muzaali mwenna US mwenna Uganda tewali Bayibuli egamba mu Uganda temuli mugumba Bayibuli ekyogera bulungi ekiwandiika nti mu Isirayiri temuli mugumba gyewo Isirayiri kati Katonda wa Uganda Isirayiri bagituusa dda mu Uganda temuli mugumba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna Mukama n'abalwadde tubasabidde abali ku bitanda waliwo omukyalo omuzungu oyo ali e UK mukazi gwe tukusabidde mu linnya lya Yesu osituke ku kiriri ekyo otegeere nti mu Uganda waliyo Katonda Katonda wa Uganda kati tuliwo ku kisa kya Katonda nti mu Uganda waliyo Katonda mu Isirayiri waliyo Katonda omuzungu tumusabidde ave ku bipulaga ebyo bibamupulaginga everywhere Mukama akusumulula oveewo muganda waffe David tukyakusabira wamma Mukama akusumululire ddala azze amaanyi mu binywa byo mu linnya lya Yesu osiibulwe weetika ekitanda ky'ogende wamma okole Yesu yagamba weetika ekitanda omusajja agenda okikwata mu ng'akisobola n'atambula abali ku bitanda mwetika ebitanda mugende anti babawa ebitanda kati mubyetike mu bitwale mu linnya lya Yesu Mukama nkwebazeeza kubanga oli wa mazima oli wa kisa kingi Mukama buli eyabulwako ekintu kye Mukama kizuule gwe yazuula endogoyi za Sawulo
zuula ettaka ly'oyo omukyala, zuula ekyapa ky'oyo omukyala Mukama. Waliwo abakyala abaloota ebintu, baloota ebisajja nga gwe kisajja gwe todda mu buliri obwo. Mu linnya lya Yesu todda ku mukyala oyo, si mukyalawo. Gendera ddala mu linnya lya Yesu toddayo. Mukama weebale kubanga oli wa mazima, oli wa kitiibwa Mukama. Ekyo tukimaze, tukkiriza n'ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Ali eyo nga oyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo, zikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa Omwoyo wo Omutukuvu annuŋŋamyenga, ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandiike mu kitabo ky'obulamu, mu linnya lya Yesu. Amiina. Kiwedde. Oweereddwa obulokozi kati. Ekirabo okitutte. Bayibuli egamba okulokoka kirabo. Mukama agaba kigabe, agaba ekirabo ky'obulokozi. So kati awo ogenda kutegeera ekizinga, oli ku kizinga ki. Pawulo yagamba twamala kuwona kulokoka mu nnyanja ne tumala nnya nti ekizinga bakiyita Merita. Kati ekizinga ogenda kitegeera. Kati tuula weenyumyeko wekka. Ojja kumanya ogambe kino mbadde nkikola ddala, ndya bimere bya mbizzi. Wamma toddamu kuddayo. Mukama abawe omukisa. Ate bannaye mubeere nga beegendereza ne mu kwogera. Omusajja yasomye yatunuulidde ekiwandiiko oba ye yeerabyemu. Omusajja najja nayogera ebintu ebitakwatagana ku kiwandiiko, n'alyoka avuma His Excellency Kyagulanyi mbu yamwogeddeko. Naye Bajjo waswadde bannange mulekere, bannaye tetwogera nga bintu nga tetwetegereza. Bajjo yaswadde era buli amulaba. Bajjo mumusaasire, temumuvuma, temumukuba. Kibi nnyo. Wati omanyi Kyagulanyi kasita omwerijjako kyenji ng'enejja. Omusajja yatugamba aleese amaato buli wa NUP agenda muwaako emmogolo. Fena tuvugevugemu ku buzinga bwe, nazzeemu okumulaba mbu n'atunda Zoliga Walagi. Oyo sijja mmunywa. Zoliga nze wamma temugeza ne munywa Zoliga, mbu Zoliga Walagi. Wamma Mukama abawe omukisa. YouTube channel yange eya Simowire Bible and Politics, era enamba yange eri +974 33 93 9639. Mukama abawe omukisa, mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. I sign out.